Ampuliriza nkulamusiza nnyo era nenkwaniriza mu kitundu kyaffe eky'olwaleero ekirimu essula yaffe eno ey'E12 njolekera ensi ya mpewere mu kitabo kyaffe ekkatala ly'olugendo ekitundu ekyokubiri. Katono nnyo okujjukizaako we twakomye, tujjukire titwabadde mu ssuula ey'e11 mufundikira enteeka z'olutabaala oba ez'olutabaalo era nga mu kitundu ekyo oba essula yaffe eyo munnaffe Kiweerimidde ne munne Lwanyaaga basisinkanye ne bateesa ne basala entotto ku butya munnaffe Kiweerimidde bw'ateekwa okulumba asookerewa agenda atya nga bwe tujjukira era tujjukira nti we twafundikiridde nga bakkiriziganyizza nti munnaffe Kiweerimidde asooke kutabaala nsi ya mpewere. Mbasaba munzikirize bwe twakomye oluwedde bwennyini awo wakati we mba nkasimbula nkwongereyo n'ekitundu kyaffe eky'olwaleero mu ssula yaffe eno ey'E12 njolekera ensi ya mpewere. Ekiro ekyakeesa olunaku lwe nasiibula ebizinga by'ejjaŋŋano munnange Lwanyaaga gye yali awangaalira, nafuna akaseera akasaamusaamu ne maaso kuba nalina okumusiibula bambi nga bwe nali musuubizza. Wabula eddakiika ezisinga zonna yazimala mu maziga awatali wadde okuvaamu ekigambo. Mpozzi nga njolekera okumwerekereza lwe yaŋŋamba nti, okuva lwe nnamanya bino obulamu bwange bwankyankalanako, wabula oluvannyuma omutima ne guŋŋumya nga guŋŋamba nti tosobola kundekawo olw'okuba gwali gumanyi engeri gye tukolaganamu. Wabula ekinnumye ly'ebbanga lino lyonna mbadde nga nŋumira ku bulimba, mbadde nga nneerimba nga simanyi. Eyo gy'olaga ddala nkakasa ntya nti onaavaayo ng'oli mulamu. Kale tugambe Mukama akusobozesezza okusimattuka, onaakomawo nga yeggwe oba onaaba muntu mulala nnyo. Ndiba nkyalina ekifo kyonna mu ggwe oba ndiba mu kkaddiyizo ly'ebyayita. Ndiddamu okubeera ensonga emabega w'essanyu lyo oba olibeera ng'ondaba bulabi otyo. Munnange bye bisinga okunneeraliikiriza kuba sirowooza nti mu nsi mulibaamu ekirala ekyange kye ndiyagala nga bwe nkwagala era bwe mbadde nteekateeka okukwagala olubeerera. Nnyinza okuba nga kati ndi kikeerezi okukusaba oleme kundekawo, bwe ntyo kye nnyinza okukola kukwagaliza mikisa gyokka mu lutabaalo gy'olaga munnange. Nsaba Omukama akukulembere osobole okutuukiriza byonna nga bw'obiteeseteese. Wabula nsuubiza nti togenda kufiirayo munnange kuba olwo nange oliba onzise, ddala oliba onnettidde munnange. Waakiri nja kwewaliriza mbeerewo nga tokyali wange naye ng'oli mulamu. Wabula siyinza kuwangalawo wadde eddakiika nga mmaze okumanya nti mu nsi mwendi tokyalimu. Bwe ntyo nkusabisa kisa weekuume n'okusinga bw'oyinza. Mu nnaku esusse munnange kankusiibule. Kakazi katto kaagenda okutuuka awo nga nze amaziga gantobezza dda omwoyo, anti nali nkaluubirirwa okumanya ebiddako mu bulamu bwange naye ate nga neekakasa nti okubeerawo kwange akwetaaga nnyo era nga nange bwe nali mmwetaaga. Ekisuubizo kye yali ansabye nakimuwa ne mmutegeeza nga bwe nali siyinza kufiirayo naye nga ddala obukakafu nali mbuggyawa. Oluvannyuma lw'essaawa ng'emu nga tuwaya, munnange yansiibula mu butongole kuba nali mmutegeezezza nti obudde sigenda kubulinda kukya anti nga njagala kugenda mu mbeera ya kibombyambwa nga mpaawo mundi antegedde. Olw'okuba olugendo lwe nali ŋŋendako lwali luwanvu nnyo, nayagala nsooke nneebakeyo essaawa nga 3 kuba nali nteeseteese kusimbulako 10. Kale olw'okuba ennaku nali mpezezza eziwerako nga nze n'otulo tetuliraanya bisulo, nayagala okuwummulamuko ku luno. Ekituufu otulo natwebakira ddala kuba nagenda okuwawamuka ng'enkoko enkeezi zaakookolimye dda. Ebikunta nasambira mirannamiro n'amaaso saaganaaba ne nkwata akagugu kange akaalimu eŋŋaano enjokye munnange maaso gye yali anteekeddeteekedde ng'entanda, n'ekiso kyange n'obusaale ne binzira ku mugongo bwe ntyo ne nfuluma okugenda okwekuba mu kaato
ke nali nateeseteese dda. Nafuluma nsooba era muli nzikiriza nga mpaawo baali mu mayu gaabwe bandaba wadde okuteebereza nti wabweru waliyo ayita. Naye ekyankuba okwennyamira nagenda okutuuka we nnali nsibidde akaato kange nga nninga alabawo omulya mmere. Olw'okuba nali ntambula ntunulatunula emabega okukakasa nti tewali yali azza mpondera, ono namwekanga bwekanzi kyenkana nga mbulayo ebigere nga 10 mmutuukeko. Nga naakamulaba naweekula ekitala ku mugongo nga ndayidde nti sigenda nti singa agezaako okunnemesa obulamu bwe bwe nnali ntwala nga sifuddeeyo oba ani. Wabula bwe nneeyongera okusembera omutima gwanziruka bwe nnekkaanya ne nkizuula nti ono yali mukama wange yennyini omwami Gwiso eyali afuga ekizinga kino muti. Nga naakamulaba obwongo bwaddukirawo okunoonya kye nnyinza okumulimba ku ludda wa gye nnali nkeera nze yali yannyuka ogw'obuvubi. Wabula mba ntandika okwemwenyerekesa era ng'omukuusa bw'abeera ye kwe kuŋŋamba nti naye baba mbega ani yabasomesa okulimba? Nze bwe nawulidde nti ogenda ssaawa 10 nategeereddewo nti olimba togenda kuzituusa. Ne nsalawo nzije ku 8 naye bwe ziweze 10 nga totuuka era ne nteebereza nga kirabika wayitidde walala. Omanyi mmwe mwekengera nnyo mbamanyi, era w'otuukidde ekituufu osanze mmaze okupondooka nga ndi mu kukyuka nzireyo neewuggula obunnyogovu obuli wano. Kye simanyi obudde bukukutte bukwasi oba muwala wange gwalimbye. Amazima amatuufu wano nali sikyalina kyakulimba wabula nga n'ekyokuddamu wadde kituufu sikiraba. Era ekyaliwo kutunula butunuzi ntyo ng'omubi atamidde wakati mu kukakasa nti enteekateeka zange zirinnyiddwamu eggere. Yalaba sinyega kwe kuddamu nti enno munnange obadde onkoze bubi okutambula obutambuzi otyo nga tonsiibuddeeko wadde akatono nga nti twayombamu. Munno yaŋŋambye mbwe ekyakutiisa okuŋŋamba watya nti nnyinza okukugaana, naye nze sirowooza nti eyo ddala yali nsonga okuviirako okunkisa. Bulijjo nze nkimanyi bulungi nti luliba olwo oliva wano kuba emboozi gye wannyumiza nga nkuwa obubuddamu ngijjukira bulungi, era mbaddengawo nga mmanyi nti olituuka ekiseera n'ogenda okuwoolera olwa banne abattibwa. Kuba ebbanga lye mmaze naawe nakizuula nti ng'oggyeko okubeera omuntu mulamu, ekirala oli mumalirivu nnyo atatya kukola bintu birabika okuba nti bizibu kati nga kino ky'ogendako. Enteekateeka zo sizimanyi naye mbuusabuusa nti weetegese ekimala okusobola okuwangula olutalo lw'ogendamu, kuba ndaba tolina basirikale ate nga muwala wange yaŋŋambye nti ogenda kutabaala matwale malamba. Kati ssebo njagala okumanya ki ekikuyinudde okukulowoozesa nti oyinza okumalako obwomu? Ogenda kukozesa ddogo oba ye bw'oba toli bw'omu abalala bali ludda wa? Nga sinnaba kuddamu nasooka kwebuuza oba ddala nali nkyasaanira okulimba era ne nkizuula nga kino kyali tekikyayamba mpozzi okwogera amazima. Awo wennyini omukulu we namusabira ekisonyiwo oluvannyuma ne mmutegeeza kyenkana byonna ng'awulidde yantegeeza nga bwe yali tazze kunkomya mpozzi okunsiibula n'okulaba oba alina kyonna ky'ayinza okunnyambamu okunsobozesa okuggusa olutabaalo lwange obulungi. Era kuno kwe yagatta okunsuubiza nti singa nfunamu obuzibu nfube okuweereza obubaka, nga nsuubizza nti ne bwe mba njagala abasirikale 300 yali wa kubampeereza. Amazima neewuunya nnyo nga mpulira ebigambo ebyo, era obuyambi obwo nabweyanza sikkiriza nti kisoboka. Nga ntegedde nti mukama wange talina buzibu mu kugenda kwange, namusaba akkirize musiibule, bw'atyo nampitira akafuba nange ne nzikiriza. Wabula nga nkyali omwo yaŋŋamba nti, mutabani, otabaalanga odda, teweesiriwaza omwana wange n'omufuula nnamwandu ku myaka gino emito gy'alimu, teweerimidde. Owulidde? Ko nze nga n'okujugumira njugumira nti mpulidde bulungi ssebo. Era oluvannyuma lw'ebyo yanjagaliza olugendo olulungi, bwe ntyo ne neekuba mu kaato zitwale.
Wano obudde bwali bukeeredde ddala naye nga sikyalina kyentya kuba nali sikyalina gwe nneekweka mulala. Enkasi nagikuba mbulidde mu nnabbamba w'agalowoozo n'ebirowoozo nga kwentadde obwesedde bw'ebibuuzo omwali n'ebyambula enziramu. Ebigambo omukulu bye yasembayo okuŋŋamba byampa ensonga eziwerako lwaki nali nsaanidde okwennyamira anti yali atongozezza obuvunaanyizibwa ku mutwe gwange bwe nali sirowooza nti nsobola okubutuukiriza. Lwawo omuwala we nali mwagala ewatali kubuusabuusa naye nali sinneetegeka kusobola kumuwa bulamu bwe yali agwanira ate nga n'okubuusabuusa mbuusabuusa nti olunaku lumu ndisobola. Nalowooza ebintu nkuyanja wakati mu lugendo lwange olwo wabula ng'ebisinga bikuba okutya n'okwennyamira. Saalina bukakafu nti ŋŋenda kutabaala nveeyo mirembe kale nga nneekwatirwa ekisa okudda nga sirina mukono oba okugulu singa mba nnyambiddwa ne sifiirayo. Era ebirowoozo ebyo byayuuya emmeeme yange kwagala kunviirako kubireka naye nali sisobola kuba ate ebyali bindagira bwe nteekeddwa nga bye bingi. Ku lunaku luno Lwanyi agasa atawaana wadde okumufuuyira omulere anti olw'okuba olunaku lw'okudda nali ndesse ndumubuulidde nti nkeera nga n'essaawa z'okusimbula ewaffe azitegedde, ye bwe yabala obudde bwe nali nnyinza okumala mu kkubo bwe yalaba butuuse n'ajja mu nfo yaffe ng'atya nti wayinza okubaawo abaguwulira ne baguwondera ate ne bataataaganya enteekateeka zaffe. Era olw'okuba nafunamu ebyankeereya bwe natuukira musajja wattu nga yakanguumiikira essaawa 4 nnamba. Olw'okuba obudde bwali bukaatuuse okusinga bwe twali tubaze, emboozi eyawukana ku mulamwa tetwagiganya kutuulira wadde eddakiika bwe tutyo ne tujabulajabula eby'enkizo nsobole okweyongerayo nga tebunnasukka nteekateeka zaffe. Lwanyaga yali andeetedde akasaala akaali keefaanaanyirizaamu ke nali nakolera Mawanda nga nkyali muganzi wabula kano kaali kanjawulomu era nga kankizoko okukira kali. Kaali katono ddala ng'osobola n'okukalaaliza mu lukoba lw'empale n'obbaala, weewaawo nga kaali lumbe lwennyini era akatemu ennyo. Okwawukanako n'obulala, kano kaali tekeetaagamu maanyi ng'osika olukoba lwako kuba kaaliko emmanduso nga gy'onasula olwo omulabe n'awona emiwabo. Ng'oggyeko akasaala ako yali andeetedde ne maapu eyali eraga ekkubo lye nteekwa okukwata okuntuusa mu nsi ya Mpewere kuba gye nali nsazeewo okusookera, era eno yali erambika n'engeri amatwale ge gye gaali gafaananamu, kale nga tekikyanneetaagisa kukola bukessi okumanya luddawa ewali ki. Era ebyo olwamala okubinkwanga nankuutira okubeera omwegendereza ennyo ne bwe mba nga ŋŋenda anti ne gye nnali nteekwa okuyitira nti waali si wateefu. Namweyanza olw'obuyambi bwonna bwe yali ampadde era ne mmusuubiza nti luliba olwo nange ndimuddiza ekinene ekikira ku ebyo wabula nga simanyi bbanga lyensigazizza ku nsi mpozi okuteebereza ettono ennyo. Namusiibula ne musaba ndabire kiwummulo wabula ekyo kye kyamujjukiza kwe kunsaba nnindeko okusimbula. Awo wennyini we yakwatira mu kyambalo kye n'aggyayo akagoye akeeru akaali katuggiddwa wabula nga mu kko mufaanana omuli ekintu, wabula teyaŋŋanya kukasumulula n'ansaba nsooke mmale okutambulako n'akasumulula ng'olugendo mmaze okuluwungulako waakiri amakkati. Namubuuza ensonga wabula yaginkisa era olwakampa nakanyweza bunyweza ne ndumira embalaasi zitwale. Yalwawo nnyo nga ntunuulidde okutuusa lwe nabulira mu kkoona eryali awalako era olwatunula emabega nga sikyamulaba ne nkakasa nga nali nsigadde kutoba nzekka, wabula nali nnagumye ng'ejjinja era nga sirabawo kyonna kiyinza kwennyimiriza mpozzi okufa. Olw'okuba waaliwo amatwale amalala ge nalina okukiiba, olugendo olwandiggweredde mu nnaku nga 2 wano lwali lweyongeddeko olunaku olulala ate ng'okusinziira ku nteekateeka nalina kutuuka mu nnaku ez'ebbiri era kye nasalawo butawummula, kale lwakuba oluusi nayimiriranga mu kko okusobozesa embalaasi yange okusaka ku mukka n'okuwuuta ku tuzzi, naye ebyo byabanga bya kaseera buseera nga nzira mu mmambagga.
Ampuliriza omulungi, bwe tutyo ne tuba nga tufundikidde ekitundu kyaffe eky'olwaleero era essula yaffe ey'okumi-2 njolekera ensi ya mpewere bw'etyo bwerabise okutuusa omulundi omulala bwe tunadda n'ekitundu kyaffe ekirala mu ssuula eri endala. Atakuumira mpeera abankuumire, mubeere bulungi mwenna mweraba.